kandi gakirambulula mpola oluvannyuma lwa Israeli okutta yali omuduumizi w'ekibinja ekya Hezbollah Seka Hassan Nasrallah Sayed. Amawulire gategeeza nga wayise ennaku ntono ddala wali wayise ennaku ntono ddala amawulire ne gavaayo ne gategeeza nti ate n'omuduumizi gwe baali basuubidde okulabika nti Adamu bigere bya Nasrallah yali omukulembeze wa Executive Council wa Hezbollah gwe bayita Safiuddin. Amawulire oluvannyuma gategeeza nti naye yali attiddwa aba Hezbollah n'okutuusa olunaku lwaleero babadde tebagenda nga maaso n'okulabika nti bakakasa paka bavuddeyo ne bategeeza nti naye mufu Hashim Safiuddin yali asuubiddwa okudda mu bigere ebya Hassan Nasrallah. Amawulire gayongedde okulabika nti gakakasa ne gagamba nti ono naye amagye ag'eggwanga eriyitibwa Isirairi kikakafu nti gamutta dda mu kaseera kano nga bwe tugalaba bwe gongera okulabika nti gavaayo atuliza ataddeko Pale FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Sajja bayitibwa aba Ukraine baabano Ukraine bagamba nti batandise okufuna kye bayise steel anti-drone shields. Katugenze mu ddwaniro lya Ukraine tuvudde side eno mu Baisirairi na bino ko bitegeere abasajja bayitibwa aba Ukraine mawulire gategeezezza wakati mu ddwaniro side ewaabwe bagambye nti batandise okufuna bakiyise anti-drone shields nga za steel anti-drone shields. Bagenda okuzambaza tanka zibayina omuli zibayita zi Leopard. Mu Ukraine agamba nti sajja atumalawo lwa buwoomi. Jjukira nti tanka ezibadde ziweebwayo abasajja bayitibwa Abagermani zibayita Leopard ezaava munda mu ggwanga etibwa lya America ne Bungereza Russia badde azikuba nga Putin tafaayo singa zibeera zizagamba nti ekyokukola nkimanyi. Kati amawulire ge tulina akaseera kano gategeezezza aba Ukraine baatuula wansi ne bayiiya nga bwe nabagambye nti ejjo ndowooza yabadde yesterday but one ne bategeeza ne bagamba nti aba Ukraine bayiiyiza drone z'abasajja abarasha zibayisa bubi naye nga weewuunyi nti drone zisinga bayisa obubi ate enkola ya musajja ayitibwa omuyiraani zibayita Shahed. Kakati mawulire tugayina gategeezezza nti Shahed bongedde omuyiiza abadde akuba zitanka n'azisesebula ez'abazungu. Shahed omuyiraani drone ng'ekuba okubatta obumalawo bumazi. Aba Ukraine bayiiyiza batandise okufuna steel anti-drone shields. Tanka bagenda kuzibika shield oba oyinza okiyita ekigweye oba bye bagenda ozibikako byonna nga biri steel in nature tebiyitamu ki drone egenda okukasuka kabomu nga tanka eri malembe. Bagenda sooka biteeka ku zitanka zibayita Leopard baagala oziprotectinga okuva ku drone za Putin. Bagamba nti shield eno gye bagenda oteeka ku tanka ejja kuba ezitowa kilogulamu ze143. Bakuuma bitanka byabwe. Mbagambye nti Russia abadde akuba ebyo. Russia abadde abikuba okamala. Kakati bagambye nti owaayi omusajja tagenda tumalirawo zitanka abadde azikuba okamala. Alina n'ezi T60 enkola y'omu Russia oli omukadde mu Soviet Union. Ukraine ziina zibafuna nga bakyali mukago gwa Soviet Union zibayita T64 endala zibayita T72 ez'Amerika zibayita M1 Abrams endala zibayita ebimotoka ebirwanyi bibayita Bradley. Kakati n'ey'omu Germany gye bayita Leopard ezo zonna omu Russia badde azisabula. Kakati bafunye kisitiiru kye bagenda oziteekako waggulu kizitowa kilogulamu ze143 bazibikke kubanga ebyaddala omusajja omu Russia abadde azimalawo lwa buwoomi. Bannaffe yatuliriza kankujjukize bano tugende mu maaso. Kakati tugamba nti Magomba Herbal Clinic bakafulu mu mulimu gw'amagumba ogumazeemu emyaka 5 olw'omuzibu w'omugongo na gout of accident wamenyeka bakuyunga ti watirira bulungi genda bakoleko wazimba mu nnyingo bakuleetera ezige kigenda okuyambako okutereera ate nga bagaba n'ebitanda paka wawona. Genda ku nkulungo ya Kabaka ku Ngalabi Bamagomba Herbal Clinic ojja kuba basinkanaawo oba bakubire ku noti 7 noti 95 noti 65 bannaffe abo nga bafuna bulungi. Ate nga nkujjukiza abannaffe abayizi Mikikolo University College bakujjukiza nti mu kaseera kano bakyawandiisa abayizi mu kirasi ezi zonna. Bawandiisa abayizi mu kirasi mu certificate mu degree ne diploma
certificate mu Arabic ojja kusoma oluzungu ate nga balina Bachelor of Sharia, Bachelor of Human Resource, Bachelor of IT, ate diploma courses muri Business Administration, Computer Science n'amasomo amalala mangi IT n'ebirala. Kati bakujjukiza nti okuwandiisa kugenda mu maaso sabire z'okumakya wali ku muzikiti ogwa Kampala mu kaddobo ogwa Gaddafi National Mosque. Obakubira nako ku noti 75 19 0 noti 75 19 0 Mozehaban Beauty Center abagamba nti gwe munafu atawanyizibwa endwadde z'ensusu, bumonde ku matu, enkove ez'okulususu, ensonda, enkanyanya mugaba, bakendeeza embuto ennene, bajjanjaba ebiwalaata kusa n'amaaso amamyufu, babaleetedde eye whitening agenda kubeerusa bulungi nnyo abulwadde b'ensenki ku maaso, mugende babajjanjabe. Kaakati bagamba nti supercharge waali eri abaami ne super lady yakuka abakyala, ensonga z'ekisenge zinaaba sorted. Genda wali ku paaka empya ezimbe ekya Global Complex we wali bamoze Herbal and Beauty Center. Kaakati bafune ku noti 7 noti 4 5 8 7 9 4 noti 7 noti 4 6 5 8 7 9 4 0 7 6 2 9 5 6 7 5 ojja kuba natwo bafuna. Twagala kunzika ya leero, twagala kulabika nti tunzika ya leero Faizo Mutebi owe Maganjo Kagoma gwayitibwa okuleeta ssente z'obupangisa. Waliwo ekirango kino omwami Faizo Mutebi owe Kagoma oyitibwa okuleeta ssente z'obupangisa mu nnaku 7 obojje ogulawo ennyumba. Bagamba nti ovuga taxi ku stage y'Ebweyale kiti gumu paaka empya bakwetaaga enamulabyeko mwami Faizo Mutebi landirodi wa kwetaaga nti bambi twala ssente z'obupangisa mu bwangu za myezi 6 emitwalo 72 obutasukka nga 3 omwezi guno. Mwami Faizo Mutebi ovuga mmotoka ku stage ya Bweyale kiti gumu landirodi wa kubanja emitwalo 72 za myezi 6 akuyisa otwale ssente ezo obutasukka nnaku z'omwezi nga 30. Landlord ye Mulindwa Abubakari bagamba nti n'abatoze ennyumba egenda kumenyebwa. Kale abamanyi mwami Faizo Mutebi owe Maganjo Kagoma omutegeeze nti landlord ayagala akasente ke. Mubadde bawuliriza balungi era nga bulijjo ebisigadde mu program Pulidde Kamenya ku ssaawa 9 yenzo OMUKUGU LUKUNGU NUHU. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inside Story. The Inside Story ebadde kutusibwako MTN Voice Bundles nga zikuba ku mikutu gyonna ate ku bbeeyi ddondolo. Nyiga *100*2 oba okozese My MTN app olondeko daily bundles kubanga bwe twogera ffenna tetuyimirizika.